bajja naye embeera eriwo tetukitegeera kasooka tugende ku poliisi tulabe bye bakutte oba naffe banatusigazeeyo kwanza kale mu mbeera bwetyo bagambye nno okulonda kugenda yimirizibwa paka we balifuna ssente ez'okunoonya okulonda kulina obaayo kubanga ebizibu by'abayimbi bikyaliyo abantu balwala abantu bafa buli oyongerayo okulonda oba oyongeddeyo ebizibu by'abanno so okulonda kulina okubaayo era kubadde kuteekwa kubaayo leero bayimbi bano bakwatiddwa bangi tugenda ku CPS kulaba kituyinza kukolawo wetumala ngenda bayita mu press conference waka naye kuno basusse okwongezaayo bali mu kutta ssente kuba ffe tufiirwa ezaffe naye tugenda kukola press conference ku Kings Sport twogeremu byonna tubitanye wamu nga tutemyetemye kasooka ku CPS ntaasa abaana bano kasooka tutaasa abaana tetusinga obukulu okunsangawo kale njagala wakamera w'okuvuga kati